Pastor Iga Augustine Wekawala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero byakola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda e Kawala ewa Pastor Iga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa Pastor Iga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaleesi. Hallelujah. Buli muntu ku nsi Everyone on earth alina ekizibu kye has got his or her problem. naye ekibuuzo kiri nti But the question is, okivuunusa oti. how are you going to survive it? Laba omusajja ono Look at this man eyaleetebwa ku kyaki ya Pastor who Iga was brought to Pastor Iga's church, the one who sends him back to the sender. ng'agambibwa okuba nti While he was being said ng'ategerwa ettalo to have been bewitched locally, or what they call a talo in vernacular, ne kimuviirako okubeera n'ekiwundu ekitawona which caused him to have a wound which was lasting for a long time, not healing. nga kimuluma nnyo okukamala While it was paining him so much indeed, nga kivulula amasira it was releasing pus, okugulu kwonna and his whole leg nga kwazimba had become swollen, n'aba nga tasobola kutambula in that he could not walk anymore newankubadde okubaako ekintu kyonna kye yeekolera or to even do something on his own. naye nga bwe kiri nti katonda w'e Kawala talemererwa But as it is that God of Kawala does not fail, omusajja ono yaweebwa wiiki 3 zokka this man was given a period of 3 weeks only okuba ng'awonye to have been healed. okakasa nti katonda w'e Kawala akola To prove that God at Kawala really works, ffe ku Christian Revival Church Kawala at Revival Christian Church Kawala, tuyita abantu mwena ku Sunday we eno invite all of you to come this Sunday okujja okwerabirako and witness for yourselves ddala ekiwundu ekyaweebwa ebbanga erya wiiki 3 truly the wound which was given a period of 3 weeks. kinaaba kiwonye Shall it be healed? tolina muntu yenna kukunyumiriza Don't wait for anybody to tell you about it. jangu weerabireko n'amaaso Come go see it with your own eyes. Pastor Iga Augustine Wekawala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero byakola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda e Kawala ewa Pastor Iga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa Pastor Iga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaleesi. Hallelujah.